afe batukwata ate ne tubalumiriza so nolabira ddala ebintu ebiri complicated. Omuntu n'agamba nze bankwata ne bankuba kiboko nnumirize Lya Ssegirinya Muhammad Ssegirinya. Oyo omujiriza asooka n'owokubiri bwatyo bw'ayogedde. So owo babezi Kanso masiki DJ ko mukwano abakuli okumpi batekeko kanso sawa musajja mukazi gwe nekyamangeri Yeah, today we came back to court for further pre-trial of the case against Honorable Ssegirinya Muhammad and Honorable Lya Ssegirinya here at ICD court. However, the court has not proceeded on two grounds. First and foremost, as counsel for both honorable members of parliament, we raised objections to the fact that we have not been allowed access to our clients while in detention at Chigo prison. So they have not signed the relevant documents where they are supposed to file a constitutional petition challenging the rulings that have been passed by this court. But also on another ground, that as Malend and co-advocates, one of the law firms in representation, I have not been served with documents or the disclosures so far, and the ones that we're going to mark today. So it was not just a matter of marking the documents, but we must be served in time so that we can have the documents marked when we know what is there. So court has agreed with us that the adjournment should be on 5th December 2022, so that we come back when we have put our house in order and we are given access and the clients have signed the relevant documents. Olunaku lwa leero tukomyewo wano ku ICD court okubeera nti Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Lya Ssegirinya omusango gwabwe bwongera okutunuulirwa bajulizi kyabanaaleetebwa, wabula kkooti tesobodde kugenda mu maaso olw'ensonga nti nga balooya abawolereza ababaka ababiri tubulidde kkooti ensonga bbiri enkulu lwaki tetusobola kgenda mu maaso. Ensonga esooka nti bwe tugenda Chigo prison batulemesezza okubeera nga tulaba abasibe bano nga bekwasa ensonga ya Ebola. So ate ba clients baffe balina ebiwandiiko bye balina okuteekako emikono okusobola okuba nti omusango guno gutambula bulungi. So nakati temanateekako mikono egyo kubanga bwe tugenda mu kkomera batugaana okuyingira. Ensonga ey'okubiri kyekyokuba nti nno nga Malend and Company Advocates omu ku bannamateeka b'ababaka ababiri empapula eziri musango guno bagaanye okuzimpa ebbanga lyonna era mbadde nga nzikuba bifaananyi. So olwaleero kigenze ku court record okuba nti State Attorney alagiddwa okuba nti ansaavinga empapula ezo mu bulambulukufu bwazo, kubanga tetusobola kwolereza bulungi bantu baffe ng'ate empapula ze baagala okubaweerako obujulizi ate bazinkweka. Kuba law firm zonna 5 nga bwe zaateekebwamu, buli law firm yaweebwa obuvunaanyizibwa okugoberera omusango guno ku lwayo tusobole okugatta amagezi. So kooti nekkiriziganya nange wamu ne ababaka nabo ne bagamba nti tebakinaako buzibu. Kooti neeyongerayo okuwulira omusango guno ba pre-trial nga 5 no December nga 5 omwezi ogw'Okwakumi 2022 tugenda okukomawo. Abantu bowolereza bemulugunyiza ku bail application y'e Masaka. Bail application y'e Masaka nga bannamateeka tulwana okulaba nga tugifunira olunaku, naye nga bwe twabategeeza emabegako buli mulamuzi agambibwa okugutulamu adduka ayeekweka. Kitwetaagisa okuba nga tuli mu engaging principal judge okulaba nti batuwa omulamuzi ne bamulagira lwampaka lwaki akitegeeza musikambula ne bamutuuza mu ntebe asobole okuwulira fayiro eno kwa buli omu agitya. Naffe twebuuza bwe tuba nga tukozesa amateeka lwaki abalamuzi beebala amate beekweka fayiro eno. Kati mugenda kuzzaako ki ku lw'abantu bammwe abakandaaliddwa? Ku lw'abantu baffe abakandaaliddwa, ekisookera ddala batuwadde obuvunaanyizibwa okufayiringa petition mu Constitutional Court echallenginga oba ewakanya kooti eno bye yasalamu bwe abajulizi bajja kujja nga beekwese nga teri abatunuddeko. So tugenda kuteeka mu constitutional petition eyo. Ensonga ey'okubiri tu fast tracking bail application okulaba nti ey'e Masaka tufuna olunaku lwe tugiteekamu.
Briefly in English about the bail application in the case. Your client is being handled with the speed that it should be handled. Yeah. What are you doing as lawyers? As lawyers, we are fast tracking that bail application to see that we get a date for it. But we got a challenge that the judges who are being allocated the file are all running away from it. No one wants to handle the file, and we are actually engaging with the principal judge and the heads of judiciary to see that they can drag a judge to sit and handle this bail application, because it appears that the matter is above everyone and every person fears to handle the case. So that is the challenge, but we are going to keep pushing. Thank you. Mulimba ba client bammwe nti biri mu mukaya balemesa. Nafuna n'abamutiisatiisa. Kakati nze obuvunaanyizibwa bwange kubulira muganda wange Richard Birivumbuka nti bw'obeera ng'oli state attorney ow'omuwabi wa gavumenti, obuvunaanyizibwa bwo tobeera mujulizi mu musango era tofiira ku banno kubanga obeera tewaliiyo. Obujulizi obakuleetera ku mmeeza yo bw'otunuulira n'ogamba nti guno omusango mweguli oba teguliimu. Olw'okuba nti obeera muwabi wa gavumenti tofuuka mujulizi. Kakati challenge gye tufunye mu musango guno ti baclients abamu oba abasiba abamu batandise okulengera omuwabi wa gavumenti ng'omu kuba bafiirako. Kyekyo lwaki bakifuna nga balowooza nti owa Ebirivubuka ayinza okuba yatusibisa. So naffe tumugamba kintu kimu nti areleasinge muyakole mulimu gwe professional nga kyegumugamba naye ekyokubafiirako ennyo ekyo bo kye balaba kuba naffe bakitugambye. Omusajja nga atufiirako nnyo alinga nga yaliyo nga tukola ekintu. So nange ge amagezi ge muwa nti asigaze professional line tayingira mu mirimu gya investigation kubanga bw'anaagiyingiramu gigenda muleetera obuzibu. Olwo yabeera mu kkooti ate tabeera investigating officer mu musango. Kakati bwe batandika okugamba nti ate bamulaba yekuludesa n'abanoonyereza ku misango nga basitula abajulizi n'abamu babateeka mu kkomera, ekyo kiba kizibu ky'amaanyi gyali. N'olwekyo nze muwa amagezi gasigale muleeniye nga state attorney ajja kulaba nga ebyo byonna abantu bamutegeera bulungi. Omubaka Ssewanyana abadaaga Ssegirinya nti abajulizi bakubambala ebikutiya inakigaana bw'okyogerako. Twagamba Honorable Ssegirinya Muhammad avuunudde erulingi y'omulamuzi mu Luganda lwategeera nti Oluganda lwategeera omulamuzi bw'abanga yagamba nti abajulizi bagenda kujja nga beekwese nga bakwekeddwa. Ssegirinya kyagambye nti abajulizi bagenda kujja nga bali mu bikutiya nga basibye blanketi. Bagamba luwadde Luganda awo lwaleese naye nga ffe tulabye nga asigadde ayogera kintu kyekimu ekyokuba nti abajulizi tebalina kukwekebwa era naye akivumirira. Honorable, your clients are attacking the state attorney in this case, pinning him to be actually against their freedom or their right to bail. Are you the one that spins the words, or do you guide them that way, that he is the reason as to why they still behind? No, my advice to the resident state attorney Birivumbuka is to maintain his lane and be professional as a state attorney. I think the problem is coming from the fact that they are seeing him pushing as a witness in this matter. That the way he's pushing for this case, it's like he's one of the prosecution witnesses and yet he's supposed just to be a lawyer in the case. So I think that is where they are misunderstanding him. But as lawyers, we know that a prosecutor does the prosecution. Let the prosecutor not be seen as an investigator in this case. Because if we hear some accused person saying that he has been moving around in prisons with some witnesses and all that, you know, trying to be the IO, yet is the lawyer in the matter, I think that is a line that he needs to draw clearly. So he needs to maintain his lane. I think that's where the problem is. Welcome. Yes. Hello. Yes, Commander. Yes. And those